BBS telefina eyaffe ey'Obwakabaka Sarah Heza gemanya program ebera roundabout Tashabile Jackstam studio tusisinkanye omukulu omukulu Amboti abasinga buli omu amuyita kyayagala ow'emmotoka ye tusinga kumanyako mmotoka omukulu buuza kuba tulaba bannange abalabye abalungi abatelefayina ndi musanyufu nnyo okubeera okusabula okwogerako nammwe mu mbeera eno gitirimu ya COVID-19 naye nga tolina masiki mask of course magenji njijjako kujja nsobola kwogera bulungi ate gloves byonna bukimu ntambula nabyo ne sanitizer ne mask face ntakibika ddala face yonna tekibikako wano okakulikido bwe bagambye soft parts kimukibogerao omuntu asobola okwogera nakusiga covid ng'ayise mu maaso kati babike amaaso n'emimwa kafo okamanya akali soft nga okateekeko masiki banamba abakyala babagaye mwambale empale abagambye soft parts za maaso nezo nazo zisobola okufuna kyangu nnyo nazo okufuna obulwadde omukulu ono naye kati ensonga mumesinga okutukubya amatu Kapale wesimbyewo omukulu wesimbyewo ine ekifo kye wesimbyewo gundi ono munnammwe ono akola mu amalula naye munnammwe oba akyalimu sitegera bulungi Kapere yesimbawo n'agamba bamubba omululu teyafuna bantu bagenda kumukubirako kampeyini kati ne guno omulundi omulala guzze era talina muntu agenda mukubirako kampeyini mumusuuliridde lwaki temukolera ku gundi ku Kapere campaign campaign za Kapere zo mbadde sizinako bulungi aida nayi nabye kanze bwekanzi ng'agamba mbadde yesimbyewo nenze mbadde mbira naye takiŋŋamba nko nti akoze eki mbadde manyi mwogerezeganya ati yakiŋŋamba ko kintu yaŋŋamba kimu nti akabunga ke bamuwa kakola ki kaggwawo n'omutwalira bwekanzi ng'agamba mbu ebyobufuzi yakoze abiyingiddemu kati bayinza okuba mayibbi bambi Kapere mu kwesimbawo kwe ate abantu kuki okumusimba emabega bamuwagire bamutya buti Kapere tamanyirika babutyako ki gala omanyira Kapere omuntu abamu bamusaasira baluza agudde mbabbi nete twali tusuubira ggwe ng'abakulembera ogende wali eri munnange ogambe Kapere nti aka tukolere ku gundi ku kampeyini tukolereko kampeyini Kapere omukulu ate nejamu Kapere bayinza okuba empapula nezikola nga tezaafuluma okay